Ko mu ngeri y'enjawulo Mukama atukoze bulungi kubanga omwezi bwe tugutambudde leero ziweze ennaku z'omwezi 29 mu mwezi guno ogwa July obudde nabwo butambudde twagala okwebaza nti bwakedde eddakiika zimaze okuwera 6 ezimaze okuyita ku ssaawa zino ennya. Oli mu programu Basajja Ngabo nga programu eno esoosowaza omusajja mwana w'obulenzi so nga tugiyigira wamu ne tusobola okuba nga tusobola okutambula. Maama bw'obanga gw'oli ku radio mwana w'obulenzi mugamba asembere, bw'obanga taata ali kumpi naye mugamba asembere, tube nga tusobola okutambula. Nina omukisa okubategeeza nti aba South Kampala Zone baayiiya ne bagamba tubeere ne programu eno ekitongole ky'abaami ate ne tugenda nga tufuna batwegattako mu ngeri y'enjawulo. Kampala School of Paramedicals ne bakkiriza kubanga basobola kuyamba mu kuvujjirira programu eno ebeereko. Njala okwebaza ennyo nnyini aba Giant Agro Engines nabo bawanika omukono ne bagamba tusobola okutambula ffenna. Kati gwe bw'otwegattako tuli mu ssanyu jjereere okubanga obuvunaanyizibwa buno tusobola okubutuusa. Munzikirize mbategeeze nti ebintu bitambula bulungi. Mukama atukoledde bikulu ebimu nja kubyogerako awo mu maaso, naye mbatuusaako okulamusa okuva eri ekitongole eky'abaami era omukulembeze mukulu Kiyimba ne ttiimu ye mbalamusizza nnyo nnyini. Waliwo obuvunaanyizibwa bwe twagamba okukola bwaka tebunnaba kutuuka. Abakulembeze b'abaami mu busumba buno mwenna munzikirize mbajjukize era mukole ekyo ekigwanidde. Njagala ate mu ngeri y'enjawulo okwebaza bannakazadde be tubadde tutambula nabo mu mwezi guli oguwedde. Ate mu ngeri y'enjawulo mu programu eno bwe twatandika nakazadde mu nteekateeka eno twasobola okufuna omukisa okubeera ne abakadde baffe ab'enjawulo ku programu eno Abasajja Ngabo nabo ne batukola bulungi. Njagala okutumira mukulu Bihibindi Henry w'Enansana tweyanzeege wateeka ettaffaali ku nsonga. Twagala n'okwebaza mukadde Nkata ono w'Entebe ate ne ku mundi oguwedde tubadde ne mukadde Wasajja. Tugamba nti tweyanzeege. Bakulu bano bonna bwe bali nga boogera twagenda nnyo mu bigambo by'ensimbi era newankubadde nga waliko bwe twayogera ku kuzimba ne twogera ku kirala, naye bwe twamalidde nga ensonga eri ku nsonga ekwatagana n'okuba nga tusobola okufisa akasente. Era nabasuubiza nti tugenda kwogera ku money matters olwaleero nga tukola siteepu endala. Era siteepu endala nina omukisa okutegeeza nti omuntu gwe nabagambako ku mulundi gule tuli naye. Nolwekyo nja kusaba okkirize otereere era bw'onooba nga omaze okutereera tube nga tusobola okuba nga tugenda mu maaso, tube nga tusobola okugattako. Waliwo tugenda kukomaawo akayimba nja kakongera oluvannyuma, naye ng'ensonga si ndala wabula ye ggwe nange okuba nga tusobola okwebuulirira, tube nga tusobola okugenda mu maaso kubanga Omusajja Ngabo. Nina omukisa nti nabasuubiza nti tugenda kubeera ne Dr. Lukwago olwaleero. Dr. Lukwago ono gwe njogerako mwali mumuwuliddeko. Kusooka mukulembeze mu South Kampala Zone era yakulembera Central Kampala Zone. Ngambye Central Kampala Zone. Ogambye South Central Kampala Zone. Central Kampala Zone. Ye mu Central Kampala Zone yakulembera ekitongole ky'abaami ku level eya zone. Yes sir. Tuli naye mu studio kamusaba soka kubuuzeeko ndyoke mbakubuulira ebirala ebikwata ku mukulu. Webale nnyo mukadde wange, Managing Director Prime Radio.
njagala kutwala omukisa guno nate okulamusaako mwena abatuuliriza nga ntandikira ku famire yange yadde mbadde nayo naye bampuliriza balamusizaako mu ngeri enjawulo namusa ku bamembers b'ekkanisa ya Seventh Adventist Church n'ekkanisa endala nga ntandikira ku Nansana baaliko wano nga bannakazadde mwebale nnyo mwebale ddala obuweereza obwo abasajja mu Central Kampala Zone siyinza kubeerabira mbeebaza obuweereza bwonna bwe mukola mbeebaza olwa stage gye mwagula ya Central Kampala Zone ku lwa Central Uganda Conference ate era siyinza kwerabira abasajja ba Central Uganda Conference gye nkolanga omuwanika mu kitongole ky'abasajja siyinza kwerabira kulamusaako abasomero lyaffe mu Wasali Nursery and Primary School abasomesa abayizi n'abazadde baffe abalungi nti mwebale nnyo siyinza kwerabira kulamusaako abantu baffe abatereka nga balina ekiruubirirwa ekyokusiga ensimbi mu Getrich Bank wali ekigalama wa Kasanda South gyenva so na wano Uganda Nansana ate era siyinza kwerabira ba clients baffe ba customers baffe mu Getrich Hotel awo Uganda siyinza kwerabira Bugema University gye nsomesa musomesa waayo era mbasaba bannaye mutwale abaana mu Bugema University babatendeke bafulume nga balamba nga bajjuvu mukadde wange mukulamusira kwe kumunzikiriza mukadakiika katono nebaze bannayuganda olw'okuba nti bali mu kulonda era nga amasaba balonde abasajja engabo mu kulonda kuno okugenda mu maaso okujja balonde abasajja engabo bannayuganda bonna mbalamusiza gye ku mukama waffe mwebale nnyo mwebale ddala mukadde wange tonaba kugenda kunyanjula mu ngeri endala katumale okusaba mukadde waffe taffe katonda waffe ali mu ggulu twagala okutwala mukisa guno okwebaza olw'okutukuuma ekirabo ky'obulamu kyotuwadde n'otukuuma nga tukyali balamu erinnya ly'eddungi ligulumizibwe tuzze okuyiga tuzze okuyigiriza mukama jangu otuluŋŋamye jangu weeyogerere ebigambo bye tunaayogera bitukwateko bitukulaakulanye ate bituyambe ffe ne bannayuganda bonna okutwalira awamu kuwa Yesu Kristo omulokozi waffe amiina kakati yesebo neyanzeke kubanga omulimu gwange ogufudde mwangu amiina sebo kakati ab'ennaku zino aboogezi ku mikolo bwe batera okwogera abaseesi mbatumiddeko nnyo nti kakati oyogera kirabika ng'omuli w'amayirungi anti akugamba nti ensi tugiryako makoola ng'olaba agaaya makoola ebintu byonna bye mbadde enda okwogerako musajja ono abyogeddeko naye kye mbadde njagala otegeere nti bwe tulina ye Dr. Lukwago omusomesa mu University Makerere ate mu University ey'e Bugema ate musajja musuubuzi kubanga alina ebintu ebyenjawulo byakola akubuulidde ku ssomero akubuulidde ku Getrich Bank akubuulidde ku bintu ebirala bingi ebyo tujja kubituukako naye mu ngeri enjawulo njagala okwanizaako mu programu eno abasajja ngabo wenjagala okusooka okubuuliza ekibuuzo nga tunaba kweyongerayo bwe tugamba abasajja ngabo kiki ekikugira era omusajja gwe bayita omusajja ngabo yalwo webala nnyo mukadde wange mukulu Ssentongo engabo tugitegeera engabo ekozesebwa kukola ki kutangira kusiza ekigambo ekirungi kutangira kukuuma naye engabo ng'etangira naye waba wagitangira oba omanyi bw'obaddamu omusomesa Dr. Mulamba engabo ng'etangira ng'ekuuma yo tewabaawo kigitangira busaale kugikola ki okugiyingira oli ng'akasuku akasaale kakoona kuyo ne katakuba oli naye yo ng'engabo tewali agitangira yeetangira ekuuma naye yeebeeryawo byonna byoli bikola ki biyingirayo n'olwekyo omusajja engabo bw'atyo bw'ateekeddwa okubeera omusajja engabo ateekeddwa okuba nga mukuumi ng'atangira ab'omu maka ge famire baleme kutuukibwako mitawaana ng'atangira ab'ekika kye emitawaana gireme batuukako egyandi batuuseeko yavunaanyizibwa n'agitangira ng'atangira ab'ekitundu kye ng'atangira ab'eggwanga lye oyo yengabo ye musajja engabo
naye mu ebyo byonna mukadde waffe kubanga tuze mu program ya byansimbi mu ebyo byonna okusobola okutangira obulungi olwokuba nga olina mutakono olina ensimbi bumaali nga waali kubanga n'engabo olina kugisooka giteeka mu ssente ogifune esobole okutangira olina kuteeka mu ssente bisobole okwaŋŋanga ekyo ekinakola ki ekinajja n'olwekyo kyenjagadde okwogerako wano nti engabo teriimu kakolaganyi nti ekuuma naye bagikuuma eri wanu side yeekuuma etangira naye yo tewali kigikuuma so omusajja engabo bweba etukuuma yo teyeekuuma ate naawe togikuuma abasajja engabo balina okukuuma balina okwagala balina okukolera balina okulabirira abakyala baabwe amaka gaabwe ebika byabwe ebitundu byabwe eggwanga lyabwe newankubadde nga bayinza okuba nga bo balabika ng'abatafunamu ng'engabo eri gye twogeddeko naye ekyo okukituukiriza balina okuba bamusiga nsimbi. They have to be investors. That's why we are coming to talk about investment tonight. Balina okuba bamusiga nsimbi kubanga ensimbi bazeetaaga nnyo bwe baba nga banaasigala nga ngabo ddala. Abasajja bwe baba nga banaasigala nga ngabo ddala ensimbi bazeetaaga nnyo. Olwaleero bakawungezi k'olwaleero twagala tutunuulire ku kusiga ensimbi. Investing. Kyenjagala tusomeko tutandike n'ekigambo kya Katonda Bayibuli tugendeko mu Petero ekisooka sura 5 olunya olwokubiri. Petero ekisooka sura 5 olunya olwokubiri ng'ayogera ku basajja wano yali ayogera ku bakadde. Ogambye Petero ekisooka sura 5 olunya olwokubiri yali ayogera ku bakadde naye agamba mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe. Kenasinza okwagala okagamba nti nga mukirabirira engabo erabirira ekuuma etangira nga mukirabirira si lw'amaanyi ne lwakwagala nga Katonda bw'ayagala so si lwakwegombanga amagoba. Engabo tefuna magoba etangira ekuuma naye tefuna amaki magoba. Omusajja engabo takola lw'amagoba. Amagoba gayinza okujja ne gaba indirect ng'atangidde ng'ebizibu tebituuse ku baki ku bantu be. Si lwakwegombanga magoba mu bukuusa ne lwa mwoyo. So engabo bweto mukadde wange berina okukola ki bweto berina okubeera nga tekola lw'amaki lw'amagoba naye ng'ekola eyagadde ng'ekola mu kwagala. Kyekiri kyenvuddeko nti ekyo okusobola okukituukiriza olina okuba nga olinawo ensimbi olina woosize. Tugende kukusiga ate tunagenda kusiga kale tugende kukusiga nga bw'ogambye tugende kukusiga kubanga okusiga kwe tuyita investment. Okusiga kwe tuyita investment. Wootaali wano yesewo abantu bangi bazze boogera era mukadde wange wasajja bwe yasembayoko kubanga ye wasajja yalina mu kibiina nga kinene mukko nga kiri mu seve era bwe yagiranga bwe yayogeranga ng'agamba nti bannange ku nsimbi zofunye tereka omwami n'alyoka agamba nti ye bannange bwe tumala okutereka ne biba bitya ne luga nti tujja kuyita Dr. Lukwago ebyafaayo bikuwugirako nga wasobola okutandika mu ngeri gye tuyinza okugamba from scratch. Kati kitegeeza nti oli muntu mutuufu okusobola okutubuulira ku nsonga eno ekwatagana okusiga kiki oyogedde okutandika from scratch. Njagala kwebaza mukadde Sowanya n'agambe nti Mukama Katonda yatutondera kubeera baki n'ekigambo kyakozesezza agambye atya tulina kubeera bawanguzi abaviisaamu akyogeddeko naye kantandike n'ebigambo bino bya Ellen G. White agamba bw'ati the higher than the highest human thought
can reach. Ekigulumivu bekyawaggulu okusinga ebirowoozo by'omuntu webisobola okutuuka. Is God's ideal for his children. God is ideal for his children. Ebyo Katonda byayagaliza abantu be, abaana be. Is higher than the highest human thought can reach. Bwe bugulumivu okusinga omuntu kyayinza okulowoozaako. Kwegamba omuntu tasobola kulowooza kutuuka kwekyo Katonda kyamwagaliza. Oh wow. Yes. That is so strong. Katonda ayagala atwagaliza ebintu binene naye okulowooza okusinga okuba okwawaggulu okw'omuntu gye kutakoma. Kikyetegeeza nti omuntu osobola okubeera kyonna omuntu kyatalowoozangako. So okuyita you can be the best investor. Musiga nsimbi akyasukulumye. You can be the best teacher. You can be the best husband. Naye ebyo byonna byetaaga ki? Ensimbi. Tugenda okusiga ensimbi kyeki. Yakozesa olulimi olwangu olw'omukulu ono gwe bayita Barugahare. Annyonnyola okusiga n'agamba yakusooka mbise mu Lungereza, putting your money to work. Kuteeka ensimbi zo mu mirimu. Okukozesa sente zo zikole. Okukozesa sente zo oba okuleka sente zo zikole. Okuziteeka awantu zikole. Sente zikola. Putting your money to work. Taking some of your hard-earned money. Okwata ku sente zo z'ofunye mu bugubi, mu kwerekereza, mu kulumwa, and putting ventures, projects or undertakings that are expected to grow your money over time. N'okwata sente zo z'ofunye oba z'oterese nga bw'oyogedde mu bugubi, n'oziteeka mu bintu, mu projekiti ezisuubirwa okukuza sente zo nga wayiseewo ekiseera. Sente esigibwa, sente neekula, sente neezaala. So mukulu ono Barugahare kyagamba nti sente z'ofunye mu bugubi ziteeke mu kintu zitandika okukukolera okuzaalira sente zinnaazo. Zizaale sente ezaala. Nga bw'osiga kasooli, empeka ya kasooli emu n'ojjamu eminwe oba ebiri, naye nga buli munwe teguliiko mpeka etya emu. Sitwalanga mu kisaa kubala mpeke ziri ku munwe gwa kasooli naye ziba nnyingi. So osobola okusiga siringi 1000 naye over time ne lukuzaaliramu emitwalo 10. Over time ne lukola obukadde. So kwe kusiga ensimbi, okusiga, that is to invest. Tujja genda maaso. Agenda maaso n'agamba omukulu nti investing is putting your money to use so as to allow it to grow. Sente zo n'oziteeka mu kyezikola, n'oziganya, n'ozikkiriza zikule. And make more money for you. Ne zikolera sente endala, even without working for it. Abantu abagagga bannaggwadda sente ze zibakolerera. Kati ekyo kitegeeza to invest. Wateeka sente zo mu kintu n'otandika mpola mpola, sente ne zitandika okukolera, ne zikola n'endala, ne zikola n'endala, n'oba nga tokyetaaga, ne bw'oba tokoze waliwo sente z'oyingiza. That is investment. Kati oli kyava agamba nti tolina authority yonna kulya sente z'okoze ezitannaba kuzaalira. Bw'oba w'okulya sente, bw'oba w'okuspendinga sente, spendinga sente ezivudde mu ze wasiga. Tolya baana, tolya nsigo. Don't spend your saving. Ako kanyonyole bulungi kategerekeke. Tolya nsigo okulya. Sente oli agamba you have no moral authority whatsoever. Tokkirizibwa. Tokkirizibwa kulya sente etannakuzaalira sente endala. Bw'ofuna sente giteeka awantu ezaale. Bw'oba okulya lya kwezo zezadde.
oba kwezo kubazukulu bazo ntero okukozesa ekigambo osobola okulya bazukulu ba sente zo oba bazukulu babazukulu ba sente zo. Abasajja ba Rupareria balya ku sente z'abazukulu babazukulu 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 ba sente zaabwe. Naye nga bagamba yatereka kasente ke yali ajja mu taxi nga conductor na akasiga kwe kumulaba kikyali kati okusiga ensimbi. So mukwano gwange musajja engabo bonoba okubeera engabo tokkirizibwa kukwata 10 n'olulya sooka oluteeka awantu luzaale 5 luzaale 10 olulala kale bw'oba ow'amaddu ennyo olye ku ezo ezimaze okukolebwa tujja kwongera okukitegeera. Naye biki byetusigamu tusobola okusiga mu bizinesi ey'ekika kyonna tugenze mu biki byetusobola okusiga biki byetusobola okusigamu sobola okukola akaduuka n'otandika n'emitwalo gye5 kula akaduuka emitwalo 5 oba kati tugambe akadaala n'oba n'emitwalo gy'emeka 5 n'ogula eŋŋaano n'okola chapati n'emitwalo 5 n'otunda mu kifo ky'okufuna 5 n'ofuna 8 n'oba ng'ofunyeko amagoba ga sente meka mitwalo 3 kati kweje 3 bw'oba ng'oli w'amaddu nnyo nga tosobola kwerekereza lya kweje emeka 3 n'eziri ezizo 5 nga wekiki weziri ate ne ku 3 z'ofunye amagoba togeza n'ozimalawo terekako oba yongera eyatandika n'5 kati jaka 2 zibeere 7 gye watandika najyo kati osige meka osige emitwalo 7 ojjemu 10 olaba bwogenda mu maaso kati ku 7 ojjamu 10 oba ofunye amagoba g'emitwalo eremera emeka 3 kale lyako ogumu kubanga obwetavu bubaawo zaayo emirala 2 okozese meka 9 paka ogende bw'otyo nga bizinesi egenda ekola ki egenda ekula akaduuka program basajja ngabo tuli ku nsonga ekwatagana n'okusiga. Yes sir. Ali mu studio ye Dr. Lugwago era nga mmanyi nti naawe otegedde agambye tolya ssente tenatandika kukola ssente era kunyonyola kwa nyonyola kakati atubuulira engeri gy'osobola okuba waawo osobola okusiga. Kadde wange mbadde nsaba ensonga eyongera okugirambula. Tubadde tugamba osobola okusiga mu kaduuka mu mudaala abantu basize mu kulima. Osobola okusiga mu kaduuka ku mudaala mu mudaala kati ogenze ne mu kulima abantu basize mu kulima. Kulina ebizibu byako naye tewali ate bizinesi etaliimu bizibu etalina miziziko challenges. Olina kubanga ozisomye bulungi okwegendeza n'olima n'okozesa emitwalo 5 sizoni katonda n'akuyamba n'ofuna emiliyoni kisoboka olwoba ofunye amagoba ga mitwalo nga emeka 5 kati ddaka sizoni eddako kwata 4 kwata 3 ogwagatte kwata 5 ge wakozesa luli okozesa 8 bw'onooba otambudde bulungi 8 bw'onna okikozesa ojja kufuna akamu ekitundu olwobe ng'ofunye amagoba ga 7 bw'otyo ogende bw'otyo osobola okulima baterekamu abantu basize mu property kati esinga okusigibwamu ssente ly'ettaka abantu basize ssente mu kugula ettaka lifuna kiralu osobola nagulako lumu kapuloti kamu nalina sinaba nakamalayo kali ka mukyalo nkaguze miliyoni 15 naye mba sinaba nakamalayo nga nakaka sasulako emitwalo 8 oli najja naŋŋamba nti ka 15 najja naŋŋamba mpeemu miliyoni 2 mu wiiki ng'emu naye nange nali nkaagala nnyo n'ensooka neŋŋuma neŋŋaana ne wayitawo weekend naŋŋamba nkuwadde 25 kenagula 15 ate nga nasasulako meka 8 olwo bwemba nkatunze mba nfunye miliyoni 10 mu wiiki nga meka 2-3 neŋŋaana najja naŋŋamba nkuwadde miliyoni ameka 3 n'entende waliwa
mu mwezi nga gutya gumu nteekeddwa kubanga nkaguze 15 ampa ameka 3 nusu ku nusu olwokuba nange nali njagala sente n'entende walirwa naye namala okutunda nagamba singa nakaleseewo nandikatunze n'5 mu myezi ng'ebiri. So abantu basize ensimbi zaabwe muki mu ttaka. Naye ensonga eri mu kusiga tujja gyogerako eyo mu maaso nti olina okubaamu obugumiikiriza naddala mu bintu ng'ebyo eby'ettaka, mu bintu ng'eby'amayumba olina okubaamu obugumiikiriza bw'oba ng'onoofunamu ekikola ki ekiwera olina okubaamu obugumiikiriza. Abantu basize mu kulunda YPA olowooza yatandika nga bw'ali kati agenza akula bukuzi agenza agaziwa mulimu gigaziye. So okusiga kwe kutandika n'ekitono ne kigenda nga kikuzaalira n'ogaziwa nga bw'oba ow'okulya ku ssente olya ku ezo zokka ezirabise nga amagoba g'okoze eki g'ofunyemu. Waliwo engeri endala zetusigamu, waliwo bye bayita fixed deposit n'oba n'akasenteko n'okateeka mu banka. Osobola okuteekayo n'obuzifixinga ne treasury bill gye ziri, naye waliwo okufikisinga nti akasente kange sijja kakozesa okumala omwaka mulamba n'okateeka mu banka. Ne mulagaana banaakuwanga ssente amagoba genkanawa buli mwezi. Kati omwaka gugenda okuggwako nga tebakuwa kakadde naye nga bakwongereddemu emitwalo ng'ameka katugeze nga 2 nga magoba. Ekyo mukulu kimera wa state sites akikola. Bweweza akakadde buli mwaka kakuzaalira emitwalo 24 akakadde kakuwa amagoba ga mitwalo. Wasiga kakadde wekawezaayo omwaka akwongeramu emitwalo 24 kati gino 24 kale kooboolya. Naye bw'oba ng'oyagala okukula amangu nagyo gizzeeyo 24 giba ng'emirundi 4 okuweza akakadde akalala. Olwobe ng'owezeza bumeka 2. Kati omwaka aba akuwamu emitwalo 48 mu bukadde bumeka 2. Olaba 48 ge magoba olya ku gano ng'ofunye ng'amagoba so si capital. Tolya nsigo lyaku ebivudde mu kiki mwekyo kyosize. Birala bingi nnyo waliwo n'ebitannabakula wano mu Uganda, treasury bill, bondi, byonna oba osiga kiki oba osiga nsigo. Naye lwaki tutereka? Lwaki tusiga? Omanyi okutereka. Ekibuuzo ekisooka kasubire nti ensonga eyetegerekese bulungi omusajja muwuliza Prime Radio programu eno basajja ngabo tubadde twogera ku kusiga. Simanyi gwe eyo osize mu ki? Ayogedde ku bintu ebyenjawulo gy'oyinza okusiga. Waliwo abasiga mu education. Bwe twagambye education buli kimu kirina gundi zaakyo. Oli yagamba education is the best investment. Oba education is the investment that provides the best interest. Tuli kubanga twagendako mu ssomero tetumanyi gye twandibadde singa twali tetusome. Katonda yatuyamba ne tusiga mu kusoma era tufunyemu amagoba. Waliwo omukulu gwe nali njogerako naye mukulu mu university naye ndowooza naye emyaka gye egy'obuto teyali bulungi nnyo. Yali ng'asuzibwa omugagga. Naye ng'omugagga oyo ekiro bw'aba ng'anaazuukuka oba agenda mu kiyigo oba agenda wa ng'azuukusa ono eyali amusuza amukulemberemu agende nga asikeyalinga emisota. Yakulemberamu agende ng'akola ki? Agende ng'atambula nga bw'atambula emisota nga gikola ki? Gyeyerula nga ayerulira ono eyali amusuza ekiki ekkubo. But as we talk now, he's a vice chancellor in one of the universities we have in Uganda. So education is one of the best investments. You can invest in education. You can invest in education. So nebira byetwogeddeko wa. Osizeewa. Sajja gwawuliza tolya ssente z'otannasiga tujja kyogerako nti abaavu ssente zonna ze bakola bazikola ki? Bazirya. Abali awo wakati ssente zonna ze bakola bazitereka. Naye abagagga bannaggwadda ssente zaabwe zonna ze bakola bazisiga. Wapuliriza
yerevo joyagala okutwalayo omusajja ono gwayogeddeko omusajja engabo oli awo osizeewa okusobola okusigala ng'oli musajja nga bw'osizeewa tujja kyogerako nti ne bw'oba ng'otudde era tujja tusa ne bw'oba ng'otudde mu ka restaurant waliwo ssente eziyingira ezisinga ku ezo z'okozesezza okulya miiru eyo weetulidde oli mu kunywa kacaayi naye eri nga ziyingira nga teweetaaga kuba ng'okola teweetaaga kupapa kacaayi kaleme kuwoomera nti olw'okuba olina okugenda okole ki okole money is coming in even if you are seated there and you are just enjoying your tea, you are enjoying your coffee, you are enjoying your soda, you are enjoying your food. More money than you have used, than you have spent on this meal is coming in. Ye musajja eyandibadde omusajja ki engabo kye tuba tugamba nti we invest to create wealth for financial security. You invest to create wealth for financial security. Oli osiga otondewo obugagga obukubeera n'eddembe n'obukuumi mu byensimbi, financial security. We need financial security. Omusajja engabo, you need financial security. Amaka mangi gadobonkanye because there is no financial security. Oli insecure. You are insecure. Financially. You have no freedom whatsoever because you are insecure. You are not independent at all financially because tolina sente. Tosiganga. Bw'oba tokoze abamaka ago tebajja kukola ki tebabijja kubeerawo. So we invest to create wealth for financial security, financial freedom and independence, increase ability to earn more income, oyongera amaanyi obusobozi obw'okuyingiza ensimbi endala, okuyingiza ensimbi ezisingako, to earn more, to get more income, to earn more income, to establish income generating facilities, tuteekewo ebintu ebyenjawulo ebiyingiza ki siringisi ebyenjawulo for our old age. Otuuka okuweza emyaka 5, 5, 6 nga ne bw'oba tokoze, you just work for fun. Nga ne bw'oba tokoze simbizo zikola ki ebintu bewasigamu sente bikuleetera kiki sente endala. You don't need to worry. Ate eddagala ati emyaka egyo giba gyabirwadde naki teddagala ate naalifuna nti ate abaana bange tebaleza totondo wala omusajja engabo. Make sure nti you invest mu myaka gye egy'obukulu oleme kutondowalira baana nti tebannajja kukulabako tebannaleeta nabo balina ebiki emitawaana gyabwe byetaago byabwe. Ekyo kikola okyali muto okyali n'amaanyi n'oteeka ssente mu bintu nti ng'okuze you may not need to work again. But when you are earning, we also need to create jobs for our families and the world. Now, okolechi otondewo emirimu, otondewo emirimu okozese ku bantu obasasuleko nabo bafune ku income. Ate naawe ng'okola ki ng'oyingiza nga sente zikukolerera naye ng'olina ne boolabirira b'oyamba. Ekyo kitegeeza being a man of significance, being a man of relevance, okubeera omusajja ki engabo. Kyekiri kyatwatandikiddeko ng'otangira abantu ebiki ng'oli wa mugaso eri abantu, naye ekyo tojja kikola nga tosobola kuinvestinga, nga tewainvestinga, tewasiga sente zo. Oli myaka 6 naye tewalina kyewasiga, tolina kyojjamu sente ne bw'oba nga tokoze. Tuli ffenna ndowooza weewaawo omulizi wa Prime Radio tuyina step endala gye tweyongeddeko. Si kutereka buteresa. Okutereka kulina okuba nkusobola okutwala. Okutereka is a step. It is a step to investment. Okutereka tekugaggawaza. Tugenda kyogerako. Noleka sente ezo n'ozitereka ne ziwera ate tekugaggawaza. Katono ye omu ku bannaggaga tera omwogerakira mu gundi za presentation za Warren Buffett agamba, if you don't find a way to make more money while you sleep, you will work until you die. Olofuna ngeri ya kola mu sente n'obanga weebase. Kiba kitegeeza nti ogenda kukola paka lw'olifa.
Kicho otegeeza nti ngokola sente ne bwoba nga weebase. Nga sente ne bwoba ekiro zikolerera. I'm happy these days ninawo obugundi wange. Parking wange. Mbaira neebakidde enkya enkeera every day or every week. Ne babuteeka mu akaunti ya. Kasente kavudde mu parking. Nobala mulinayo 15. Kavudde mu, but you are sleeping. Money is kasente kawateeka is making more money for you. So you earn even when you are sleeping. Even when you are not working. That is investment. Ebizimbe olina ebizimbe. Omwezi gugwako ne bakola ki? Ne bakuwa. Ne baleeta akasente. Nekatonyayo. Naye nga si lwakuba nti okakoleredde directly. But you worked for it, you invested. But investing is painful. Twagambye hard earned money. Abamu batya abini bagamba, how can I invest when what I get is not enough? There is no enough. It must be hard earned. Olina okubanga ogiterese mu bugubi, werekereza, wefiiriza, ng'olina kyokola ki kyoyagala. Oliokola ki oliokofune. Ono omusajja kyagamba, if you don't find a way to make money while you sleep, singa kakutanda noba nga tolina ngeri ekuyingiriza sente ne bwoba nga weebase ojja kukola paka lunofa ng'onoonya sente. Please omusajja mpulirize engabo sala onoonya amagezi olabe ne bwoba nga weebase nti olina eziyingira ne bwoba ku sabbiiti nga wagenze ku kyaki olina eziyingira. Twakyogerako kolumu yali program eno enkoko ezibiika ku gundi ku sabbiiti. Majiga bagaye. Tele naenza kule nyandi lwaki wakoze. Leka nona ganti ono mutonzi yato. Entre ezi amataga vamu. Okitegeera ennyumba ze wazimba ze basasulira omwezi sente zikola ki ziyingira wazisiga zikola ki ziyingira. Ono kyagamba find a way of making money even when you are sleeping. Nemwine naye akyogerako. If you don't know how to manage your money, you will probably be broke your entire life. Oba tosobola kufuga sente zo. Tumanyi tolina ngeri ntuufu yakwata sente zo. Ojja kubeera nga tolina sente ebiseera byonna. Ojja kubeera lukyolo. Lukyolo all the time. You will be broke all your entire life. Nakaba saving alone is not enough for you. Keka kwe mwayogerako wali. You need to invest your savings to make more money for you because money loses value because of inflation. Okutereka siwe bugagga. Okutereka si bugagga tekugaggawaza kubanga inflation sente zipondooka zigwamu amaanyi. Waliwo akasitole kana akoogerwa ku Germany nga Hitler tannaba kufuga. Kagamba nti waliwo omukyalo omu yagenda ne wheelbarrow si ekigaali nga kijjudde ensimbi n'agenda okwegulira omugaati. Wheelbarrow ejjudde ki ensimbi agenda gula muki mugaati. After negotiating a price for the bread nga amaze okulamuza omugaati bagutunda sente mmeka agenda ofuluma bw'ati okuva we yali agenza okugula omugaati. Afune sente zagenda asasule yasanga nga wheelbarrow ye bagibye nga sente baziresa ezabadde ku wheelbarrow zonna batutte wheelbarrow. Kitegeeza ki ekyo? Wheelbarrow yadasiba okubeera ebbeeyi. Yes. Kwegamba sente zonna eziri ku wheelbarrow zaali zigula omugaati gutya gumu ate nga ntono nnyo okusinga omugaso gwaki gwa wheelbarrow. Kino kisobola okutuuka ku muntu yenna atereka obuteresi. Sente neziruzinga value. Neziruzinga value ebikapu n'ebikapu nga tebirina kye biyinza kukola ki. So to be secure, to be safe, sente zisige. Save to invest. Save to invest. Save with an intention. Tereka ng'olina ekigendwa kyakola ki kyakusiga sente olwo nno lwojja okukola ki lwojja okugaggawala. Obudde bumaze okunzirako manyi nti oli ku www.primeradio.co.uk. Njagala weketegereze naddala bali ku website. Luli akagamba ku kasi otekabaddeemu n'olwekyo njagala wetegereze tuli ku www
www.primeradio.co.ug awo walina website yaffe so nga ate bw'oba ng'oli ku Radio Garden osobola okubeera ku Prime Radio FM 91.9 ne tune in kwetuli nkakasa nti bw'onookola bw'otyo n'oba nga tosobodde kutuulira ku radio obutereevu ojja kubanga osobola okutugoberera nina okukakasa nti obubaka buno obutuuse bulungi bw'onoogenda ku YouTube ojja kubanga osangayo enteekateeka eno basajja ngabo oli ku Prime Radio era gwobadde naye wano si mulala wabula omusomesa bwe twogera Dr. Lukwago si musawo akuba empiso naye dokita yasoma n'afuna kye bayita PhD nsonga mukugu mu nsonga zino era ensonga lwaki musomesa yabadde atusomesa kaakati